naawe ensonga etabagira bulungi nga mulowooza nti nsobola oku ne tunyonyolagana mujje bambuulira bano nze sibeera nnyo ku mitimbagano naye ttiimu weeri bagamba nti balinaoka bafuuka bambadde obukofiira bakuvuma ebigambo byonna ebya buli kika nono omuto wange nakimugamba naye naawe ndooza looku nakikugamba ati ne bagamba abaana abo kiki ekibatabudde ekibatabudde akati mwe bwemulaba abakulembeze nti waliwo ekitajja bulungi muno mbagamba ekyalo kiki ekibatawaanya kubanga nze nzikiriza nti abantu bwe batuula ne babeera mmwe ne mutuula n'abagavumenti mu bwesimbu ne muteeseganya era ensi zonna bwe zikola kakati nammwe bwe muba mulina ebibaluma eno kati kubanga kati bw'oba kivundi wa Mwange oluwa Nnyonyi wamamba naki era mutakubaako ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyunga ku byobufuzi bye mulimu mujje muntuukirire mubaye kino kiki ekitujjidde bulungi atosobola okubyogerako abavubuka abo aboogera ebigambo nga mugamba mumavuba musirike kubanga bimwogera temubimanyi oli musajja mulokole Yesu bamukomerera buli baki n'abagamba bano basonyiwe abamuvuma yabagamba ati basomye okubanga tebamanyi kye bakola kati mwe mujja kubagamba bwe mutwe tumusirike byemwogera temubimanyi naye mwebale kujjera mukolanga bwe mutwe bulijjo wano wammwe gano bwe butaka bwako yenna amanyi nti kabaka ye nannyinimu n'olwekyo buli omumwanira nsanyusa nnyo